Bannakibiina Kinnopo mu disitulikiti y'Empigi abataamatira na byava mu kugaba kaadi za kibiina ne gye buli kati bakyavayo okulaga obutali bumativu bwabwe nga n'olwaleero waliwo abasazeeko amaka g'omubaka wa Paalamenti wa Mawokota North Hilary Kiyaga. Bano nga bambalidde ebipande okubadde obubaka obuvumirira wamu n'okulabisa omubaka Kiyaga wamu ne Kakembo Musa babadde tebasalikako musale nga babalumiriza okuba emabega w'emivuyo egyalemesezza omuntu wabwe Ivan Kasumba okufuna kaadi. Kaadi bagigabira wane wa Kiyaga? Bagigabira ku kitale naye bali mu kobani bantu babiri. Kiyaga ne Kakembo ne bakyusakyusa kaadi y'Emuduuma. Kati nga bo we beegatta babiri tuze wa Kiyaga twemulugunya twagala kaadi yaffe yakyusakyusa. Asindisa abasajja bali mu tukangakanga twagala kaadi. Ekituleese wano tuzze kulaga mubaka waffe gwe twalonda twamulonda lwa ssanyu naye tetwamanya byagenda tugamba. Era tulajana nga tulajanira omukulu waffe principal Kyagulanyi Bobi Wine Sentamo aka Mitembo ayingira mu nsonga zino kadi yaffe etuddizibwe. Balumirizanga Vincent Kasozi bw'atalina buwagizi wabula ng'omubaka Hilary Kiyaga yeekobaana naye ne batwala kadi ya Ivan Kasumba. Abakugu bajja ku ground ne banoonyereza ne batuwa lipooti nga Kasumba Ivan yakutte bendera yaffe ffe ng'aba nuku. Obusobozi n'okubeera ng'oliko mu bantu byawuka. Ffe tulonda busobozi tulonda kwagala kwa muki. Webale nnyo. Naye Kasumba byonna abigatta omulundi gutya gumu. Ayina obusobozi ate mwagazi w'abaki ate ne ku ground ajjayo. Kyokka bano oluvannyuma lw'obutasanga Kiyaga mu maka ge ate obusungu babwolekezza mu nnamawulire wa INTV ne Spark TV Brian Adams Kesime abadde akwata ebifaananyi ne bamuwuttula kumpi kumujja mu liiso. Wakati mu kukayagana wakati abawagizi ba Kiyaga be basanze wuwe n'aba Kasumba abagaddeyo babadde basikangana ebitojja ngazende ku kamera. Sitegedde muvubuka wajjaffe butuse n'alyoka nfumita engombe mu liiso. Nza okuddamu okutegeera nga ndi wano ssebo wensanze. Ono banne bamuddusizza mu ddwaliro eriri okumpi afuna obujjanjabi era bwe tuviiriddeyo ng'akubye ku matu. Omuvubuka kabadde mu ovulu kabuuse eri kavuddeyo wagone kajja kakuboona ekikonde bwabudde eri nze sisose nakkafaako naye batugambye kawo mu kitundu kya Kano naye nze tusoose kutaasa Brian ono ne tumuddusa wano ku ddwaliro tumusanze. Tusaba nti bannamawulire bano balina obuvunaanyizibwa balina amaka ge balabirira balina okutuusa ebiguddewo eri eggwanga. So n'olw'ensonga tonaba kutuusa bulabe ku nnamawulire weebuuze bwe banaakubuuza ensonga emukubisizza n'owa nsonga ki. We tuviiridde mu kifo kino nga babadde bakimye kaadi bapondoose buli omu n'adda gye yavudde. Mumanye mujje mupanze akantu kamu naye kayinza